kulika nnyo mukumulamu wako kitundu kya kubiri tugenda maaso n'agatali konfufu tukigoddewo ne Pulezidenti Yoweri Museveni akubagiza famiri z'abantu abafiirwa abayizi abafuna akabenje ku ssomero lya Kasaka SS Gomba Sinotrack we yayingirira essomero babawadde amabugo ga bukadde butaano eri abo abafiirwa abaana ate abalina abaana abalina ebisago ne baweebwa akakadde kamu obubaka buno butikiddwa Minisita Ombezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ng'agenze wamu n'avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu State House Jane Baryeche. President Yoweri Museveni yabadde ayogerako eri Parliament olunaku lw'eggulo yalagidde avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti Jane Baryeche okuwa famire z'abaana abafidde mu kabenje Kasaka Sinotrack yatomedde essomero lyabwe obukadde butaano ate abalumiziddwa mu kabenje akadde kamu kati olwaliro Minisita Ombezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye n'avunaanyizibwa ku by'ensimbi Jane Baryeche babitaddemu engatto ne bagenda Kasaka Gomba okutuusa okuwagiza kwa Pulezidenti baaniriziddwa omulabizi wa Central Buganda Michael Lubo nga basusse na kulambula ekimotoka we kyatomera basinga abazadde b'essomero okubadde ne bazadde b'abaana abaafa abakusibwa wamu n'abantu ba bulijjo byebaziza Pulezidenti olw'obuyambi bw'abaweereza ne bategeeza nti abaana bangi abakusibwa nga bakyali malwaliro bajjanjabibwa. Abaana abasukka mu bisa bafunye obukosefu, abaana obuse abaamese ebitonotono abajjanjabiddwa ewaabwe mu maka bonna gye bali. Omulabizi Lubo n'omubaka w'ekitundu Sylvia naye bali basabye omukulembeze w'okungulu kwadduukirira bazze b'essomero nga tamisira kino nga abayizi tebalina basomera. Etu maama contrary wetise tulowooza nti ngera bye tulaze ebyo nabyo bifiibweko kubanga nga RDC bw'ayogedde ekyamazima kyetaaga okutuwaayo obudde obeera obaka memorandum kutuweereza nga tetupapa kubanga kati bino ebimu tuyinza okupapa wakananga ebimu tebigenze buki bulungi. Kwekolamu omulimu minisita ali wano anaaba atuwagira tuyinza okuyisa akasawo akafa ak'abakulembeze okulaba nga tuzzaawo ekitundu kyaffe mu ngeri ey'enjawulo tukwatireko owekitiibwa Pulezidenti asobola tuyambako ate ffe ne tusigalirawa mabega. Minisita Kyofa Togabye asasudde abazadde abafiddwa abaana baabwe n'abo abafunye ebisago abategeeza nti omukulembeze gw'eggwanga ali wamu nabo mu kunyula n'abanjulira obubaka. N'edimisitule tukusaasidde nnyo nga gwe maama w'abaana wano okufiirwako abaana bo ate n'abalwadde naye ndooza tugenda ssaba ekintu kimu nti Omukama akyali naffe. Ne bali kyebata tusiza obubaka bwa Pulezidenti. Yatutumye butumi yatumye minisita nange tumutwale amabugo gano gatwalira abantu b'eggomba mugende mu ddwaliro mulabe abaana bwe bali. Olwo omulabirizi Lubowa n'omubaka naye bali bakulembeddemu kubatuusa magga abaana abaafa basookeddwa aga Simon Kyagulanyi Kasaka nga kitaawe omwana Ivan Namagende omukwasa amataba ga bukadde butaano Pulezidenti z'abaweereza. Kati munnange taata Eva ajja kukkiriza olubugo mukulu yabusinyidde okumaliriza ebikyabanja. Ofiisi ya Pulezidenti gikubereko mu ngalo ensimbi. Bazze ku maka ga Kayonjo John Bosco ku kyalo Sangwe ne bagazika ekimuli ku malaalo ga mutabani Mawanda John Bosco n'amukwasira amataba ga bukadde butaano. Byengirirwa na Mari Catherine Mama Louis Sirwanga yazikidde Bugerere ne bamukwasa obukadde butaano n'ekimuli. Webale nnyo taata webale ddala sanguddeko amaziga taata tweyanziga twebaza omukulembeze w'eggwanga okujja okutuziikirako omwana waffe n'okutuwa obuyambi bwa bukadde butaano. Ono bekwasiriza obukadde butaano eri omukulu w'essomero lya Kasaka Jane Serumangi omuyizi Hilda Asige yazikiddwa Essoroti. Lwe lubugo lwe oba tusaasiriranga bagasira mu ddwaliro Gombe ne balamula abayizi abalwadde era buli yalumiziddwa ne bamukwasa akadde k'ensimbi. Kati omukulu akusaba okujjanjaba omwana. Abazadde n'abantu b'ekitundu bazza Pulezidenti olw'obuyambi buno. Nyanza Senfu Maligani
mutuuze kano ne Gomba sooka yadde aneebaza pulezidenti olw'okudduukirira olw'ekibambula kye twaguddemu. Neebaza n'omubaka Honorable Nayebale Silivia olw'omutima gw'okulumirirwa abantu. Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni weebale nnyo taata olw'omutima omuzadde gwe watulaze ffe ng'abazadde b'e Kasaka. Twebaza nnyo omubaka waffe Honorable Silivia Nayebale, yeebale olw'obuyambi bwe yatuweereza nga enjega eno yakatugwako. Twafuna wano ambulensi ez'enjawulo ne tufuna abasawo. Joseph Kinobe yakusakidde gule mu Kwawukede TV.